Nyabo kitalo nnyo kitalo ddala kya mukwano gwaffe mwanyinaffe kulembeze munnaffe Honorable Helen Nakimuli nga yabadde omubaka omukyala owa Kalangala ku tiketi ya National Unity Platform. Kimanyi bulungi nnyo nti Honorable Nakimuli y'omu ku bakulembeze baffe abali active nnyo, yeewaayo nnyo, akola emirimu gyonna ate values zaffe ze tuyimirirako ng'ekibiina abadde azimirirako nnyo. So kyanaku nnyo, kitalo nnyo, atulumiddwa nnyo. Bategeezezaawo ssaawa nga 9 nti Honorable Nakimuli afudde. Ffenna ne twekanga kubanga teri abadde akisuubira. In fact Honorable Nakimuli abadde ateekateeka olukiiko lw'ababaka olubadde lugenda kubeerawo lwankya. So ababaka baffe n'aba opposition nga balina meeting era nga ali mu nteekateeka ezo, naye abadde alina surgery oba okulongoosebwa wakubadde rescheduled ku ddwaliro lye bayita Alexandra Medical Center awo ku Useful Road. N'agendayo nange abasaba bategeezeza nti teyasobodde kimekinga, era kitalo nnyo. Tusaasira bannayuganda bonna abamemba ba National Unity Platform bonna abakwatibwako ensonga eno, naddala okusingira ddala famire mwanyinaffe oyo gy'avaamu. Kibi nnyo, teri abadde akisuubira nga bwe mulaba ono omukulembeze muto abadde atuwa essuubi ffenna. So kyanaku nnyo kyatufuddeko ku mbeera eyo. Twogerenga amazima gatufuulenga ab'eddembe. Ekituufu kiri nti eggwanga lye liraga embeera mbi, naye ffenna tutudde tusirise. Ne bannaddiini abamu mutudde musirise mugamba ate maama bwe nnaayogera banampa emmotoka, bwe nnaayogera tebannwane. Kkiriza okole ekituufu ku lw'abantu, empeera yo eri mu ggulu oba ojja kufuna ejjana. Empeera teri ku nsi, empeera eriwa kwa Katonda. We have lost Honorable Helen Nakimuli, the woman member of Parliament for Kalangala District, one of our most active, beloved leader in that area. It's very unfortunate. It was around 3 p.m. When she passed on after an unsuccessful operation. She passed on from Alexandra Medical Center along Useful Road, and now the body has been brought here at Mulago for a postmortem, after which the various stakeholders will sit and agree on the burial arrangements. It's very unfortunate for the National Unity Platform. Like I said, she's been one of the most active leaders we have, very jolly, very outgoing, extremely patriotic, extremely attached to the values which we stand for, the National Unity Platform. So we have lost a leader, and a young leader who had a great promise. So it's very unfortunate, it's very painful. We extend condolences to the people of Uganda who have been looking up to her, the members of NUP and everybody, members of Parliament, everybody who is of course touched by this tragedy. The family is still in shock because this was the most unexpected news at such a time.